Ecclesia mu Uganda wowulirira bino eri mu kusagambiza olw'okukyala kwa Papa Theodoros owookubiri mu Uganda, ono nga yakulira Ecclesia wano mu Africa. Omutukuvu Theodoros owookubiri atuuse olwaleero mu Uganda era ku kisaawe Entebbe n'ayanizibwa Ssaabasumba wa Ecclesia wano mu Uganda ye Hieronymus Muzeeyi abadde wamu n'abasumba ab'enjawulo okuva mu Uganda n'ebitundu ebirala. Papa Theodoros owookubiri ono wakumala mu Uganda enzingu 3 ezitandise olunaku olwaleero okutuukira ddala nga 21. Omutukuvu Papa olwaleero asisinkanye Pulezidenti Yoweri Museveni era nga wakukulembera ekitambiro kya mmisa eky'ekitiibwa olunaku olw'enkya mu kigo ky'Erwemiyaga mu disitulikiti ey'e Ssembabule, ng'eno yeneeba emmisa ye esoose. Oluvannyuma Papa era wakuyimba emmisa endala mu kigo kya St. Catherine Acholi-Nnyeke, ekino kisangibwa mu ssaza ly'Eggulu. Papa oluvannyuma ku lunaku olusembayo era asuubirwa okukyalako mu ssaza lya Ecclesia ery'Ejjinja mu bitundu bino eby'obuvanjuba. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa olukiiko lw'abasumba ba Orthodox erumanyiddwa nga The Council of Bishops of the Uganda Orthodox Church, bano abasumba bano basabye abantu ba Katonda yonna gye bali okukuŋŋaana n'okwaniriza Papa ono ate basobole n'okweyolera ku mikisa gy'atambudde nagyo.